kwetta embeera ennyinzi kubanga kati ssaawa zino siina kyenzizaako era ngenda kuddayo mu maanyi gange gye gali. At least anzitire mu bintu ebyange bye namenyekera bye nakolerera. Siina kyenzizaako, landiroodi abanja naye ayagala ssente ze n'ekyokulya ssaawa zino eno kimbula. Naye ngenda kuddayo kuba yagambye siddamu okuddayo. Naye nze ngenda kuddayo oba anzitire mu maanyi gange. Bakyala bannange nsaba ku buyambi bwammwe. Embeera gye ndimu si nnungi. Era nkakankako embeera gye ndimu. Okubikuviira gye bitandikira, omukyalo ono embeera emuleetera okwagala okuba nti ayagala kwetta. Awo tubadde tuli ku poliisi y'Ekibiri gye yasuze gye bamusibidde, era olunaku lulamba nze ne ttiimu yange tusibye twetala ku poliisi eyo, tukoze buli ekisoboka kyonna okusobola okulaba n'okumakinga sure nti omukyalo ono Rachel Nakazi bamuta adde ebweru. Kyamukisa mulungi nti olunaku we luzibidde nga bamuwadde police bond. Kaakati ngenda kuwa ebifaananyi by'omusajja ono Kenneth Nanguro Mwesigwa nga tuli naye ku poliisi awo. Yagezezzaako okutwebalama nga okutunulako mu kamera zaffe naye tukoze ekisoboka ne tumufuna. So kati awo omukyala tubadde tumaze okuprocessinga bondi buli kimu nga kiwedde ng'afulumayo wabadde atwegattako. Naye kati njagala tusooke tukulaga obulumi bw'omukyalo ono bannange bekikwatako muyambe Rachel afune obwenkanya. Obukakafu erose bulina era ebumanyiiko nti Rachel entuuyo ze tazeeyagaliddeemu. Tulabe tuwulire. Batulaba obwedda omukyalo ono yasuze mu kkomera. Kati nga kyetufa asooka ave mu kkomera. Kwe kuba nti tumusabira bondi, police bondi bamute. Kati obedda mu kwewuba kino kiri. Mu process y'okutuuka okukkaanya statement gye wakoze oba gye Nanguro gye yawadde yabadde egamba ki? Oyo ye musajja Kenneth Nanguro Mwesigwa era ye obwedda ekimuli mu bwongo bwe nti ku police camera baziganye, tetumulina mu bifaananyi bye biri clear, tetumumanyi bwafaanana like mwe mu audience. So ne tugamba nedda katukamutege akagwemu. Era bwatyo abadde byakola byonna abikola ng'amanyi tetulinawo kamera emulaba, wabula tumufunye era gwe amumanyi obulungi. Mu vidiyo eno newankubadde tugikutte mu bubba tusobodde okugirayo ddala ekifaananyi kye era n'endabika ye nga bwafaanana. Omwami ono awaali abadde mu ofiisi ekwasaganya ensonga z'amaka, naye omukyala si mumativu. Agamba wano yajjajjawo dda awondooza mulaba abadde atambula ng'afulumayo naye nga tamanyi nti atunudde butunuzi mu lenzi zaffe. So n'agenda asale ekkubo nga tumulina nga tumulaba, ndowooza mumulaba bulungi. Kati ekyo kye kifaananyi ababadde babuuza omusajja ono naye afaanana atya okuleka ebyo omukyala we bye yabadde asharinze naffe. Kati eyo ye mmotoka gy'agamba nti bagikubye nayo ne bajyasaayasa, naye emmotoka already namu era we tuviiriddewo ngenda kukulaga clips ze tusobodde okufuna nga ziraga nti emmotoka teyina buzibu bwonna era emmotoka agivuze bulungi okuva eggulo, kuba ye teyasuze ku poliisi, ye teyabadde musibe, gye yajjiddemu era gye yaddiddeyo ne leero gyajjiddemu. So emmotoka teyafunye kamogo konna yadde n'akamu. So kati awo abadde ayogera ne mukazi mujja. Omukazi ono omugole ali mu mmotoka omwo, nze omugole ampisizza bubi awo ku poliisi. Kati awo mu maaso mugenda kulaba mubaddemu driver oba muganda we oba blaza wa Kenneth Nanguro Mwesigwa. So abadde mundaawo mu mmotoka eno. Kaakati alina amasimu g'abadde akubaawo n'ekirungi oba kyamukisa nti tubadde tuweereddwa beero yaffe ng'omukyala ateereddwa. Kati emboozi eno wano nkyali mu kukuwa buwi ebimu mu bijjudde mu mboozi eno. Njagala tulabe emboozi naye ng'ogitegedde gyevudde. Nze nalingizaako wabweru kuba nabadde ntudde gye ntudde ne ŋŋamba bano kiki ekigenda mu maaso kuba namaze wanaawa nga ntudde mu kisenge bw'omu nga sinayingira mu kaduukulu.
then nalabye ng'omusirikale ajja nga ŋŋamba jjamu engatto leeta essimu yo yingira muno mu kaduukulu ng'akuwadde ensonga kati ensonga eyavuddewo kuba waliwo gwe nakubidde nga tebannatwala ssimu gwe nakubidde omutegeeza then nakubira naŋŋamba mpa omwami oyo yayagala okusiba njogere naye kwe kumugamba nti nakoze trespass ewaka gwe wogamba nti ewuwo ewange nti olina n'abaana bo amaka ge nazimba bonna saalimbikiddeyo mbu lwaki era nayonoonya ebintu ku lw'obusungu obungi bano kugaana kuggulawo gwe wabyonoonye lwakubo kugaana kuggula nnyumba ate abaana bange nga mu nnyumba mwenna baleka okubalaba tebaliimu mubanja abaana bange mubanja amaka gange ge yatwala omuli omukazi ge bataazimba ge bataateeka 1 n'ekimu ng'ate nze gyendi mpangisa nga ne landlord angoba mu nnyumba n'ekyokulya ekikeera nekimbula omuntu eyakeera enkya ningenda ku kyeyo n'enkola naye nga mpisibwa mu mbeera embi Nangulo Kenneth embeera gyampisizaamu okuva we nakomawo mu gw'omukaaga mpaka kati ntulugunyizibwa nkubibwa tebamusiba tebamuvunaana yonna gye ŋŋenda tebamuvunaana wakamuwabira ku poliisi emirundi emeka okay ekyakyanukudde era ogenda kitegeera nti ne poliisi eno ey'ekibiri we tuzze omukyalo ono si gwe mulundi ogusoose okujja wano nga yeekubira omulanga obanga asaba obuyambi ayambibwe ajja na musango gwa musajja mukuba mutulugunya nakubeera nti ayagala entuuyo ze zimuweebwe poliisi erikodingako musango gumu gwa assault gwa kumutulugunya na kumukuba naye ne batatunuulira main cause ya kiki ekireese okuba nti akubibwa so kati awo mbadde ninzeeko mwami Kenneth mwesigwa Nangulo afulumbe poliisi era wagifulumye nga bwenkulaze mu vidiyo eyo esoose nga yavaawo ku poliisi afuluma mu ofiisi eri naffe already tumaze okufuna omusibe waffe ne mbagamba kati mumanyi ke kaseera naffe tuve wano wabula okuva wano era twagadde tumanye mwami Kenneth Nangulo alagawa wano we tukitegeeredde nti tubadde tutuuse mu ssaawa zaabwe ez'omukyala gwalina leero okukola era ne tulondoola ne tutegeera na bulungi mukyala we wakolera era ebibadde anyway bibadde bingi so awo tubadde ku kibiri police post nga bwe mugirabaawo kati emboozi ekyagenda bweti tugezezzaako okwagala okunoonya obukakafu ffe ngaffe ku Viki Exclusive mu bigambo by'omukyalo ono message eziraga nti yamusindikira ssente yazitulaze era n'ezimu ezitana printingibwa agenda ziprintinga abeere n'obujulizi obwo bwonna nga bulaga ssente zonna nga bwazoogera nti weeziri secondly yatugamba nti omusajja ono anywa enjaga tukoze omulimu gw'akalondoozi ne tutegeera ekifo ekigambibwa okuba nti mwanywera enjaga ne tukola omulimu gwaffe okulaba nti tufuna obukakafu obulaga nti omwami ono anywa enjaga ng'aginywa kati wano ku Viki Exclusive nawo tumaze okukitegeera then ekirala kiki kyewakoonakaawo kiffe kyetunoonyerezaako ekyemmotoka ekyokuba nti eyonooneddwa ekyabantu baabirabye naye n'emmotoka abasirikale egyo bagirabye nga teyafunye damage yonna eyo y'emmotoka gyaloopye ku poliisi nti nayo yabaddemu ku ebyo ebyayonooneddwa nga lwekyo alumbye wakaawe so awo omukulu abadde avaawo nga tuva ku poliisi era ne tugamba katuveewo tugende ebisigadde tubireete ku Viki Exclusive so now wano ng'omukulu emmotoka agikuba livansi naffe ne tugamba tumuswamemu tumukole kyagenda naye okwekanga kubanga mugoberezi wange mulungi nnyo wano ku mukutu Viki Exclusive so naffe yaffe ne tugikuba livansi ne nninda ndabe wajyalaga oluvannyuma ngenza okulaba agikuba ddi
ate twaludde omukulu ng'ava ku poliisi era bwe tutyo bwe tuvudde ku poliisi. Kati tumugoberedde na byonna ebibadde kuwa gye tumugoberedde ogenda kubiraba. Rachel tubadde tumulina yadde yasuze ku poliisi mwe temwategedde. Kati tuula kalira nkusaba ofune obudde owulirize emboozi ya Rachel byonna obuwonvu n'akagga ebibadde ku poliisi ebibadde mu kaduukulu n'obwenkanya nakati bw'atannafuna bwakyasaba. Nkiddamu nsaba bekikwatako muyambe ku mukyala Rachel afune obwenkanya. Kati twolekedde emboozi mu bulambulukufu bwayo nga teriimu katemeeteme konna. Kale tubaaniriza gye musinzidde okutulaba n'okutuwuliriza. Nze Vicky nsinzira buterevu ku Mukutu Vicky Exclusive. Tukyagenda mu maaso ku nsonga z'omukyala Rachel Kadaama oba Nakkazi Rachel ng'agezaako okomplaininga oba okulaga obutali bumativu ng'anoonya obwenkanya ku nsonga za bbaawe taata w'abaana be babiri Kenneth Nanguro Mwesigwa abawangaalira e Kabuuma. Amaka ge yamugobamu omukyala ng'ate akakasa bulungi nti ntuuyoze obujulizi bwonna bulina na buli kimu ekiraga nti yaweerezanga akasente ennyumba eyo ezimbibwe era ennyumba eyo ku myaka 5 gyakubidde ekyeyo yagisulamu ennaku 4 ennaku endala zonna abadde nga apangisa n'obusente obutono bwonna bwe yajja nabwo okuva ku kyeyo bumuweddeko. Kati renti bamubanja alaba takyalina wakuddukira okuleka okudda mu nnyumba ye. Ekyennaku nti ate mwami Kenneth Nanguro Mwesigwa yaddidde ennyumba n'agiteekamu omukyalo omulala ono kakolerera bintu ebyo n'amufulumya. Nze nga Vicky Exclusive neŋŋamba ne ttiimu yange tweyamye tugenda kukola obutaweera okulaba nti omukyala Rachel ava ebweru either amaka gamuddizibwe oba afune obwenkanya mu ngeri yonna esoboka. So olunaku olw'eggulo twabalaze video nga omukyala Rachel bamaze okubanga agenze kuba twasoose ku LC byonna mwabitegedde. LC yakonfaminze nti omusajja kituufu yakozesanga ssente za mukyala era omusajja yakkiriza era waliwo endagaano ezakkanyizibwako newankubadde zaasazibwamu. Then ne tuvaawo Rachel yagenze ku ground yasanze omukyala nebba mwebali mujjawe era olutalo olwabaddewo terwabadde mukkuba muntu yenna wabula ng'agezaako kuyingira nnyumba ebyabaddewo mwabirabye. Kati Rachel yasuze mu kkomera bamututte essaawa 12:00 ku poliisi era n'asulayo mpaka olwaleero bamusibye ng'ennaku z'omwezi zabadde 9 February olwaleero ziri ennaku z'omwezi 10 omwezi gwe stiro gwe tulimu ogwa February. Tukooye okuva ku makya twewuba ku poliisi tugende eno nga kye twagala omukyalo ono tagatta bulumi bwe obw'ebintu bye n'amaanyi ge n'entuuyo ze ate kuzigattamu obulumi ne ssente abigattemu ekkomera. Ekiro yakimaze mu kkomera era agenda tunnyonnyola wa gye yasibiddwa na biki byonna ebigenze mu maaso. Rachel kansooka okusaasira ng'olabye n'ebikutuuseeko. Ndabye nabyo. Naye ojja kunnyongerako ku ddoboozi. Nti ndabye nabyo ssebo. Abantu abali kuno bakulwaniridde nabo mu ngeriyo. Mu ngeri yaabwe emanya gye basobodde. Nkyabeebaza okuyimirirawo nange okunnwanirira kimanyi temugenda koowa. Bagenda kwongerera ddala ndabe nga nfuna obwenkanya ku bintu byange. Bye nakola. Babuulira amannya gonera. Amannya gange mpitibwa Nakkazi Rachel. Tuvaawa gyembeera gye tuva essaawa zino. Gye tuva ssaawa zino nva mu kkomera eri Kabuuma ekibiri ku poliisi era nasuzeeyo okuva navuddeyo era nga bw'obannyonnyodde nti nabaddeyo n'akavaayo kuba kati ssaawa zino sinnafuna obwenkanya tebunnatuukibwako sinnabufuna kuba ssaawa zino kyensaba okunnyamba amaanyi gange ennyumba yange bagiveemu n'omukyala gw'ayinamu agenda afune gy'amupangisiriza abaana bange bennyini namubanjiza abaana bange
abaana bange yabajjawo tebaliiwo. Ne gye wali obalabira tebakyaliyo? Tebakyaliyo. Wali obalabirawa? Nali mbalabira eyo mu kyalo wa maama w'Ejjinja. Naye luli eri we natwalirayo omuguzi abaana nabasangayo n'omukyala naye saabalaba era yankuba okuntuusaako obuvune bwonna saawa zino bwe nnina kunkuba naye saategeera bukambwe ki bwakola ki bwanvunaana obukambwe gye bwava nkube kuba n'abaana baaliwo abange n'omukazi nga yaleeta omukazi n'addira abaana n'abawa omukazi mujjawo abaana bange kati ate era banaazikakanako n'ankuba nga bwampita kisiraani nti ndi kisiraani era yakyogera emwamukubira nti abakazi bisiraani naye ekisiraani kye kyakuzimbira amaka g'olimu gaasulamu okukeera okuyita omuntu ti kisiraani senga ekisiraani tekyaliwo teyandibadde na waasula kuba gonna bali mu ntuuyo zange neetaaga obwenkanya era nsaba kunyamba maama Nabbanja nsaba kunnwanirira ng'omuntu bafuulu figa balwanirira eddembe ly'abakadaama maama Fiina byonna abandaba bakadaama mwenna gye muli nsaba buyambi bwammwe okuva gye muli kuba omusajja yeewera nakuntuusaako bulabi kuba kati saawa zino ne gye mbeera simanyi nti oba ndi seefu era yeewera agamba nti kijja tuukirira ekyokkeera anzije wanzite akyogera n'abaana nga sizeemu balabako agenda akola ki kunzita akulesa abaana bo ekyo kirina obukakafu kuba yakyoyisizaako mu kamwa ku poliisi we yajjidde we bansibidde kuba nze bantadde mu kisenge ye ng'ali ne wabweru ng'ayogera n'abafande abanzigisizaamu engatto lindako bakusibye batya kuba wabadde ku ground ki ekyahapenize kati abapoliisi bansabye ennamba ye no like tulaviire ku ground enewaka poliisi mukutwala bantutte paka kibiri baŋŋambye tuula ku booda bwe bantutte oli kuba bazze babiri oli n'asigala ono n'ayingira emmotoka ne bafuluma emanyi ebyabaddemu mu gundi mu vidiyo ezabaddemu ku YouTube ne bayingira emmotoka nga beebisse bonna ye n'omukyala we gwayina nga beebisse ebigoye then ne tugenda n'avugako afanda omu n'avuga ku ppiki nze nga ndi bwogu bw'omu bwe twagenze eyo n'abazza ebbali bwe mwatuuse ku poliisi nze ne bantuuza mu kisenge bwogu nga ndiyo bw'omu ye n'abeera wabweru n'abafanda abo be twagenze nabo n'ayogera nabo byotategedde oba wabitegedde nze nalingizaako wabweru kuba nabadde ntudde gye ntudde ne ŋŋamba bano kiki ekigenda mu maaso kuba namaze wanaawa nga ntudde mu kisenge bw'omu nga sinayingira mu kaduukulu then nalabye ng'omusirikale ajja nga ŋŋamba jjamu engatto leeta essimu yo yingira muno mu kaduukulu ng'akuwadde ensonga kati ensonga eyavuddewo kuba waliwo gwe nakubidde nga tebannatwala ssimu gwe nakubidde omutegeeza then naŋŋamba mpa omwami oyo yayagala okusiba njogere naye kwe kumugamba nti nakoze trespass ewaka gwe wogamba nti ewuwo ewange nti oyina n'abaana bo amaka ge nazimba bonna saalimbiikiddeyo mbu lwaki era nayonoonya ebintu ku lw'obusungu obungi bano kugaana kuggulawo gwe wabyonoonyerwa ku bo kugaana kuggula nnyumba ate abaana bange nga mu nnyumba mwenna baleka okubalaba tebaliimu mubanja abaana bange mubanja amaka gange ge yatwala omuli omukazi ge bataazimba ge bataateeka 11 ng'ate nze gyendi mpangisa nga ne landlord
angoba mu nnyumba n'ekyokulya ekikeera ne kimbula. Omuntu eyakeera enkya ngenda ku kyeyo n'enkola naye nga mpisibwa mu mbeera embi. Nangulo Kenneth embeera gyampisizaamu okuva we nakomawo mu gw'omukaaga mpaka kati. Ntulugunyizibwa, nkubibwa, tebamusiba, tebamuvunaana, yonna gye ŋŋenda tebamuvunaana. Wakamuwabira ku poliisi emirundi emeka? Emirundi giweze. Omuwabira misango ki? Assault nti okukubibwa n'okulya ssente zange mu bukumpanya n'okutwala ebintu mu bukumpanya. Gye misango gye namuwawaabira. We bakusibidde wali otutewo omusango? We bansibidde ekibiri ssaawa zino ntutteyo omusango. Ngamba before wali ogenzeeyoko? Nali ngenzeeyoko okuva mu gw'omukaaga? Nagendayo ne bakola ku nsonga ezo naye tebawandiika kuba nabalaga obuvune bwe yali antuusizzaako. Ate kuba olukyali waasi nnyo yali akoze kuba yali yantuga mu bulago muno. We nali naakadda kuba munyiiye nona ku kisaawe. Ye kye yali ayagala anzite enveewo wabeere nga tewali amulondoola. Kati ssaawa zino gy'emirembe gye mumazeeko nti mumazeeko emirembe ye nga bw'ayogera. Bwe wali ova ku kisaawe ojja ku airport ng'ovaayo e Dubai, tolina waluganda lwe wategeeza nti okomawo? Nali sinabategeezaako muntu n'omu. Wategeeza ye yakulola? Then nve ewaka ngende mbakyalire ebeere nga surprise. Mbakyalire nga nkomyewo. So kati bwe yakukima? Ekitaasoboka kye nali simanyi nti ye yali alina kyabaza. Kyazzaako kutta. Ekyo tekirina bukakafu? Yali ayagala nkirina obukakafu kuba n'enkwagulo muno mu bulago mweziri. Ng'akutuga? Yasiba geeti. Bannayibba bonna babimanyi ku kyalo. Kyemmanyi mwabiwulidde nga babyogera. Story ngenda gibateerayo bannayibba nga bakakasa engeri gye yakubangamu. Kituufu. Kino olumu be baakutaasanga. Ebyo byonna byonna tugenda biraga abantu. Kuba ku ground twatuuseeyo. Kuba ne luno olwala lwolaba luno mwakaddamu lupya lwavaamu yalukubisa kyuma. Yalukubisa kyuma? Kyuma kino ekikwata essimu. Ate nze yakyereetera ate ne kinkubisibwa. Byonna nakanyanga biraga poliisi ng'ekibiri ati first we nagenda okuloopa. Awo wennyini we bakusibidde? Wennyini tebanyamba. Kati omusirikale nagamba oggyemu engato oyingire? Kati omusirikale yaŋŋambye nti okoze trespass ogenze wa ewuuli. Ewataliwo? Ewatali wange nti kyokka ate nga wange kyewuunyisa. Era kikwasa n'ennaku n'ensibibwa kumanya agange ge natuuyanira. Ate kuba we twabadde eyo Kenneth baamuvuze ye yazze naawe ye yazze avuga n'omusirikale n'omukyala era baaluddewo then naawe ne bakuvuga nze ne nvaawo nenzija esimu zange ne kamera nga biweddeko omuliro. Like ye bwe yatuuse ku poliisi tebalina kye baakoze? Tebalina kye baakoze. Ye yayogedde boogezi nti oyo mumusibe. Ye yayogedde? Bano abapoliisi bano bwe batuuse ku ground bo baatandise kuba bifaananyi tebategedde ki ekikoze ekibaddewo. Okay, kati kumakya we bukedde kumakya wasuze mu kaduuku lwakasuzeemu wekka? Nasuzeemu nzeka kuba nasanze bannanga ababaddemu abakyala nga babatwala ku kabangali ak'emmotoka aka poliisi bo nga babatutte. Kati ne bannyingizaamu nagenza oyingiramu nga mulimu baalisi bafuseemu ng'omusulo guwunya nga lumu yonna ewunya. Nenneebaka wansi awo enasuze. Kwe kuddugala okwo? Webukedde olwo ku makya? Webukedde ku makya kuba yesterday nasiibye nga sirina kyendidde. Naye webukedde ku makya ne neegayirira abasirikale nti enjala ennuma naye tebanfuddeeko paka bwennyimuse ne tukonkona ne batuggulira naye nga buli omuntu amboggolera buboggolezi tebaagala manya. Naye nga enjala ennuma kwe kukwata ssente zo baazindekedde omutwalo gwe nabadde nnina ne bagamba ky'onooba oyagala otugambe naye bukedde ku makya ziweze essaawa 5.
nga tewali n'omugooyo ogwogamba nga ggalawo bugazi luggi. Ninga omuntu oba atakolangako yadde nga n'ekikumi sikirina tugambe nti oba ekisobola okwerwanirira kuba ngezezaako buli wonna kuva we najja ndi mu luno olutalo lwennyini lwendimu. Sifunangako ku mirembe nti giigino. Ti oba oli emmere ekutuuke mu lubuto sigifunangako. Okuva we nakomawo. Ate empisibwa bubi nkubibwa. Naye omuntu ankuba yennyini tebamuvunaana nga nako nti oba bamuvunaanye. Buli we babeera nga abagenda omuvunaana nga neekubira omulanga agamba afuna looya gwajingirira awo n'amuleeta. N'amuwolereza nti kino tebamusiba ne bwe munaamusiba temulina ssente gye mugenda kola ki kuzijja. Ekyo tekisaana kumusiba. Kuba kati looya gwe njogerako yatuuka n'amuvaamu n'ava ku sayidi ye. Bwe namulaga ebifaananyi by'ennyumba ne mulaga buli kimu kye mbadde nga nsindika okuyita ku mazzi ngatto zonna ng'arisiivinga. Ne mulaga nga buli 10 ekibadde kituula ku nnamba ye. Wali eri yalimba looya nti talina ssente n'emu gye nali muwadde mu bulamu. Era n'agamba gwe osobola okundiisa gwe. N'ate nga buli kimu kiri mu ssimu muno. Obukakafu bwonna nabutereka mu ssimu muno. Lwakuba nti essimu amaloboozi nekiri yalinga chat. Naye n'amaloboozi nandigaba playingidde nga nsaba obuyambi. Nga n'ekyokulya kimubula. Nga kisaba gwe ali ku kyeyo. Nze ali ku kyeyo. N'abaana ne mbaweeranga school fees. Nalina omulimu gw'amaanyi nga nninga nze musajja. Kimanyi abandaba nti mujja kundifendinga. Mujja kunsalira omusango. Naye namanya nti nina abaana. Omusajja. Nti nkolerera abaana nkomewo ntuule n'abaana nsetolinge. Kati mukudda kye sitaamanya kye yali azzaako. Kumbe ndowooza yali ategese mukazi oyo gw'ayina kati gwe yateeka mu maka. Gwe yali ategese okuleeta nti anzanzite akome babeere mu maka gaabwe beeyagale. Naye ng'ate nze yazimba amaka ago. N'abatuuze bakimanyi ennyumba awo tewaali nnyumba nga bwe mwabirabye. Waali tewali nnyumba yadde nga mbazzi. Bwe nagenda ku kyeyo n'enkomawo eky'e ne nteekawo luumu eyasooka egyo emu. Naye nga twatandisa ssente ezaayika wansi zaali nnyingi. Ennyumba okusituka mayinja ge gaasooka wansi. Ne bagayimiriza ne gayimirira then ne balyoka bateekako amabulooka. Nga wendi n'abatuuze tebalina kye batamanyi. Lwakuba nti batya okwogera. Omusingi mu kutandika okusimibwa ogw'ennyumba eyo waliwo oli? Omusingi tegwasimibwa. Mayinja ge gasooka. Mu kuyiwayo amayinja waliwo oli ng'ovudde ku kyekisooka. Ekisooka. Eky'e Saudi. Kuba awo nawo abantu bayagadde bategeerewo. Nabikola nzize. Okusitula luumu n'etuukako olupuleeti. Eyo luumu eyasooka emu. Eyasooka. Mwagirabye era nagibalaze. Ngenda bibalaga ebimu sinnabibawa. Kwe kugenda Dubai kuba yaŋŋamba. Waleka luumu ennyumba esituseeko. Kalumu kasingo n'ebbaati. Nga mukaserese. Nga mukakubye plaster. Nga tekannakubwa plaster. Sente nga ziweddewo. Ziweddewo. Nodde Dubai. Nenoonya sente waliwo neyaziwumpola ezagenda e Dubai. Yampola akakadde kamu $30,000. Namba mpeereza visa gye nagenderako. Then nga nja tuuka eyo nze embeeremu engeri gye mbasasula. Sente zaabwe ziddewo. Kati okugenda e Dubai kwe kwongerako oluumu ey'okubiri. Ng'oweereza kati awo w'otandikira okuweereza ye ssente. Kuba yaŋŋamba luumu eyo emu. Yeetaaga neeyongezebwako luumu ey'okubiri. Because luumu esooka temusobola beeramu n'abaana. Nga kituufu era. Tetusobola beeramu n'abaana because nti abaana bakuze. Tulina okwongerako luumu ekola ki? Endala. Tubeere n'abaana. Neŋŋamba bw'otyo bw'ogambye. Kale naye naawe funa omulimu oyiyo omulimu gw'emmotoka togufunamu. Kuba nze ndaba nze akuweereza ssente ez'obuyambi bw'abaana. Awo nga mukyakkaanya. Tonnagenda Dubai. Ngende Dubai. Olwedde ng'omugambi oli Dubai. Nga complaininga because nga ndaba buli kimu nze akikola. Ng'akikusaba. Ne mugamba naye gwe tolina ky'oyinza kwekolera ng'omusajja.
lwaki omulimu toguleka n'ogenda mu kampani oba engeri gye wasomako ko n'otuukako mu senior 6 wandiika application ogende mu zigundi eyo mu zi kampani osaba emirimu tubeere nga nkola naawe ng'okola nga tukwasaganyiza wamu. Yali akozeeko essomero mwami Kenneth Nanguro? Talina ssomero lye yali akozeeko. Yaŋŋamba yakola essomero ku simu. Oyo mulimba. Yaŋŋamba walya ssente ze. Obulimba kwatudde. Yaŋŋamba walya ssente ze ng'ogenda ku kyeye kyasooka watunda saaluuni ye n'otunda edduuka lye n'oggyako ssente ku akawunti ye eya banka miliyoni oba 5. Tabeerangako n'akawunti bukyanga mbeera naye. Tamanyi nawe bagenda we bafuna ATM. Simanyi nako nti nalindabyeko ATM ye. Byonna yabalimba. Tabeerangako na ssomero eyo yeesoma. Omuntu abantu abwe batyo yeesoma kati ayagala mmanyisa mmwe nti yali ayina kyayina. Naye yali avuga boda we namusangira. Nga talina kyayina tusula mu muzigo ogwo twawula kateni. Ensambi eyo wansi egogonya. Nga talina kyayina. Saaluuni tagikolangako tamanyi we bagula bintu bya mu saaluuni. Nze yalina omulimu ku Senti Mbuga nga bankozesa bukozesa nga nkola mu saaluuni. Kwe kugamba nti yalina saaluuni. Edduuka tabangako na dduuka. Ate lyagamba lye watunda. Situndangako dduuka twalina akaduuka eyo ennabisaalu. Kati akaduuka ako kaali kawula ki? Kawula nga kyali kisenge na ddiiro ne tukolamu akaduuka ako. Edduuka eryo twayagala osenguka edduuka eryo ebintu byaggwamu bugwi ne tusenguka ne tuvaawo because sente zaali nnyingi eza rent. Ne tusanguka ne tuvaawo kati edduuka eryo lyagamba lye natunda ate nga twasengukawo obusengusi. Awo ne mugenda ewalala nga tonnagenda ku kyeyo. Nga sinnagenda ku kyeyo. Kwe kunoonya ssente gye nazijja ezantwala e Saudi. Nazijja waggulu eyo wa mwami Abu. N'olyoka ogenda e Saudi. Oyo yazimba ku ttaka lya Kasirye eggwanga oyo. Gye nazijja. Ne ngenda ne nnoonya kampani bagiyita Shukran Habib. Noyiya. N'otetenkanye kutwale. Ne nfuna passport ne bampeeza passport ze ssente ze nakozesa okugenda e Saudi. Kati ebyo byagamba nti ssente nti yampa ssente talina 10 kye yali antaddemu nti kiikino. Talina 10 kye yali Light bw'olaba etandise okwonooneka nga tugenda mu studio. Talina 10 kye yali ampadde nti kiikino. Mu bulamu bwange nti genda ku kyeyo oyiye nkutaddemu ssente. Talina 11. Era akyogedde wali nga bamuggyako statement. Mbu nagenda ku akawunti nenzijjako ssente n'afuna message nti waliwo ajjako ssente. Era ssente ze nazijjako miliyoni 6. Naye nga bannaye mpulidde bipya matu gange. Bukyangambawo ekyo sikikolangako. Tabeerangako n'akawunti mu bulamu bwe. Obedda tulwana ku poliisi tuve eno tudde eno tudde eno tuve eno. We mutuukidde okubeera nti tusaba bakuwe bondi because katono nnyo abatulaba obedda omukyalo ono yasuze mu kkomera kati nga kye tufa asooka ave mu kkomera kwe kuba nti tumusabira bondi police bondi bamute kati obedda mu kwewuba kino kiri mu process y'okutuuka okukkaanya statement gye wakoze oba gye Nanguro gye yawadde yabadde egamba ki? Statement gyayogedde mubaddemu ekyokujja ssente kuki ku akawunti ye. Tutunule wali. Mubaddemu ekyokujja ssente ku akawunti ye nti miliyoni 6. Naye nga omwami amubuuziza ekibuuzo n'amugamba bwe tunagenda mu banka ki nti ate sijjukira banka kyoba. N'alyoka ate agamba mbu banka ki ayogedde Equity. Amaze girowooza n'alyoka agyogera. Omwami n'amugamba naye ebintu bino byoyogera ogenda bikakasa nga tugenze mu Equity ne tunoonyereza n'otuwa amannya n'otuwa ne gundiyo akawunti yo n'ogituwa. Ebintu ebyo tebiryerabirwa tebikola ki tebisobola vaayo. Bwe tubanga tugenze ne tubinoonyerezaako byonna tugenda funa amazima
nti sente zagibwako ebiseera bwe biti n'amannya bagalabe bayinza obutagalaba naye bagenda laba ki nti waliwo omuntu eyajjako sente ezo buli kima bagenda kifollowinga. N'agamba atya Kenneth? N'agamba nti kituufu tugenda tukole ki tubirabe naye simanyi kyagenda kwogera ekiseera we kituuka ekyo ekyokugjayo obukakafu simanyi kyagenda bagamba kubanga era ayogedde nti emmotoka ye yayonoonebwa naye emmotoka mugirabye nga terinaaki kyagituuse. Nene emmotoka ebaddewo ku poliisi nabo bagirabye era basesse ne babuuza ono omwami kiki simanyi oba bintu byakozesa sometimes mbu enkoko 3 zaabuze. Agambye nti enkoko 3 nazo zaabuze zabbiddwa. Naye kirungi abannamawulire babaddewo buli kimu babadde bakiraba kyemmanyi nammwe mwabirabyeko naye tewali kifaananyi kiraga nti mwabaddemu enkoko. Nakyo ekirala nti ensawo z'obumonde oba zaabadde mmeka? Asuubula obumonde ndowooza nga bwe yabyogedde ekoze omukyala gw'ayina omugole we asiika chips wali ekabuuma. Ndowooza ensawo z'obumonde ayogedde oba 5 oba 3 ensawo nnamba tizaatwalibbwa. Era statement byakoze byebyo ebibadde mu statement. Tugezezzaako okwagala okunoonya obukakafu ffe ngaffe ku Vicky Exclusive mu bigambo by'omukyalo ono message eziraga nti yamusindikira ssente yazitulaze era n'ezimu ezitana printingibwa agenda ziprintinga abeere n'obujulizi obwo bwonna nga bulaga ssente zonna nga bw'azoogera nti weeziri. Secondly yatugamba nti omusajja ono anywa enjaga. Tukoze omulimu gw'akalondoozi ne tutegeera ekifo ekigambibwa okuba nti mwanywera enjaga ne tukola omulimu gwaffe okulaba nti tufuna obukakafu obulaga nti omwami ono anywa enjaga ng'aginywa. Kati wano ku Vicky Exclusive nawo tumaze okukitegeera. Then ekirala kiki kyewakoonakaawo kiffe kyetunoonyerezaako eky'emmotoka ekyokuba nti eyonooneddwa ekyabantu baabirabye naye n'emmotoka abasirikale egyo bagirabye nga teyafunye damage yonna. Awe mutegeerera nti omusajja muyaaye mulimba. Kati mwami Kenneth nze ogwange mu inbox yange oyina by'oŋŋamba naye ogwange gwa kamera. Buli kyenkola nkikolera ku kamera. Siina kyenkolera wabweru wa kamera. Rachel, bakugambye nti watuwadde ssente empitirivu? Batya? Anti natuuseyo ku poliisi omusirikale kye yaŋŋambye mbwabo bannamawulire be waleese wabasasudde ssente. Lwaki tewazze ne weeripooti nga wakoze bubi okukwata ki bannamawulire n'obatwalayo n'obawa ne ssente. Naye nga kyogera waneno mu kamera siina ssente gye nataddemu. Siina ssente n'ekikumi kye nataddemu. Bantu kunnyamba kuyimirirawo because buli kyenjogera kya mazima. Sisobola kulimba yadde n'omulundi n'ogumu nti nninde. Waliwo sister wazze ku poliisi awo watusangidde. Sister wa Kenneth oyo omumanyi? Oyo sister we mama wa Kenny. Nazaalawo? Nazaala wange. Muganda wa nazaala wange baluganda yazaala oyo omuwala omukazi kuba mukazi mukyala. Akugambye ki ku poliisi? Bwe yazze ku poliisi ekigambo kye yaŋŋambye lekeranga okwesiba ku bantu. Bamuyita Jackie. Oyo muganda we. Lekeranga okwesiba ku bantu. Omuntu bw'aba yakukyawa kkiriza. Bw'aba yakukyawa kkiriza. Kwe kumuddamu ne mubuuza omuntu oyo ani akugambye nti nze mwetaaga nti mwagala. Nze kyenjagala maanyi gange nti ddayo okole. Anzizeemu n'aŋŋamba ebintu tufiirwa naffe tufiirwa. Kitwale nti wafiirwa. Mulamu wo? Kitwale nti wafiirwa. Ddayo okole ebirala biri bireke. Kuba asoose n'ambuuza kati nkuyitaani saawa zino oba
takimanyi nti gwe wazaalira mwami wo muganda we Ken abaana kati nga ye obwongo bwe bunkola ki bwina ye nga ye endowooza ye kati nomala n'omugamba akuyitaani ne mugamba gwomanyi kyonna kyoyagala okumpita kuba abadde akandudde eddoboozi nga atandise okunnenya nti ddayo okole omusirikale we yamusangidde munda n'amukwata n'amufulumya n'amugamba fuluma nnyabo wanti twagala okuki kutuleekaanira bw'oti buno bw'oleekaana n'amufulumya kwe kumumponya kwe kumunzijjako kati wano nga tusiibulagana mumaze okukola statement bakuwa bondi kiki ekibaddewo nga bampa bondi mwami Nangulo Kenneth abaddewo munda waliwo n'omwami gwe bansindikira ababaddewo ekyo tukireke ne bampa police bondi nengenda nenyambala engatto zange okay muyinza okubuuza lwaki ngambye ekyo tukireke tufunyeko ku manpower okusobola okulaba nga lwekyo olwaleero afuluma ekkomera singa si kyo abadde tajja kufuluma ne tufunyeyoko obuyambi okuva mu mikwano gyaffe ne gijja okununula lwekyo okufuluma akaduukulu muyinza okugamba ako mu kasalemu Viki kiki ekyo kye yabadde azibiikirira kyekyo kuba nti neebaza Nkulu Viki ne tiimu yo obuyambi bwe mumpadde ne love kale gye mundaze nti sibadde bwomu kuba nabadde amaanyi gampeddemu ng'oli ali eri n'abasirikale nga nze ndi omu mulungu nga tewali n'omwaliwo naye we mwajjidde nenfuna kuki nenfuna amaanyi ku maanyi era neyanziza neyanzeege bannange tufa kimu ofune entuuyo zo kyezatuuyanira era kyembasaba temukoowa nasuubiza mwami Ken mu vidiyo ti ogwange ngenda gukola n'amateeka nago gakola ogwagwo era nkyafubira ddala okulaba nga ofuna obwenkanyabwo lwansonga sente ze wandaga na biki ebyaliwo byonna nabiraba ate naye ebimu ku poliisi twafolowinzeeko gye twafolowinze nga biraga nti yabikkiriza kati bw'aba yakkiriza emisango gino ku poliisi kyetubuuza mwami Ken lwaki tokwata ntuuyo za mukazi n'ozimuwa kale bw'oba olabanga ekyokutunda ennyumba eyo kikalubye lwaki tojja mukyala ataatuuyanira ntuuyo ze mulimu leero ono kazituuyanira n'atuula mu nju ye kubanga omukyala apangisa nzo kati oyinza okubuuza interest yange eri luddawa ono omukyala ayina abaana babiri omu wa myaka 6 muto ate omwana ow'emyaka 6 mwana muwala ekirala nti waŋŋambye Ken kenyini ye yakukakoveeyo ku kyeyo n'oleka emirimu egyali kyakuwa sente ate ekyo nakyo mwebaza yakuyamba walisigadde okola nga bw'oweereza sente kumba akasente kakola birala kuba n'ekirala kyembadde neerabiddeyo obutabagamba omukyala bwe bajja ku poliisi eno we namuleeta ku poliisi omusajja Nangulo Kenneth omukazi oyo yajja mukazi we gwayina mu maka saawa zino yajja n'abeerako afande gwabuulira nti mu nnyumba eyo yagirabako era yagirimu yagibeeramuko kati ono bwe yamanya nti nkomawo nve Dubai kwe kumugamba nti sooka okole ki otambule ogende mukazi wange akomawo kwe kumugjamu kati ate okukomawo kwe kwagala okukozesa olwo olukujjukujju nti nze akole ki akutulugunye weegobe ekyo ky'obulago siina bukakafu obukakafu bwombuyina kuba n'enkovu nziyina mu bulago kuba yali atuga ng'ayagala kutta ng'ate yeewera kutta va kugamba nti oba bino omuntu omukubaako just yali akubira ddala so kati essaawa zino ku poliisi Kenneth akubulidde abaana bo gye bali ssaawa zino agambye nti omulenzi ali ku ssomero naye siina kugendayo abaana ababo be wazaala ku ssomero teri kulinnyayo essomero alikubuulidde bwe yabuulira n'aba Queen of Peace Lubaga Primary nti siina kulinnyayo yayogera era akyogedde ku poliisi ekibiri tolina kulaba mwana wo siina gendayo ate omuwala aliwa omuwala ali Jinja ate ng'ejjinja wagambye taliiyo
ye mwennyini yatubuulidde bamubuuzizza abaana b'omukazi ono baliwa n'agamba omuwala yamututte ejjinja kati siina bukakafu oba gyali oba taliiyo kuba ebintu byayogera nti mulimba takyagikako hadithi kyonna kyayogera tokikkiriza aba alimba buli kintu kyayogera kipya naye kati saawa zino eno simanyi kitambula kigenda mu maaso nti bampadde poliisi bondi batugambye ku poliisi tuddeyo ku Mande ku Mande tudda ku poliisi babadde bakusibidde okay kati ebisigadde tugenda kubawa nsazeewo engeri ovudde ku poliisi nabadde naganya okulaga abantu ebintu ebimu ngenda balaga ebimu ku byabaddewo ne banneiba biki bye baayogedde nga Rachel agenze ku ground nga tuvudde ku LC. It's another episode mugirinde mugenda giraba. So obudde bugenze wano wetuli obudde buzibye tulina okugenda ekibuye mu katale agule eddagala lyo omuntu abavudde mu komera olimanyi ddyo sirimanyi ono nno omuwala bamusibye nga tategedde nti musibe yankubi ekiro saawa zabadde meka zewasembyeyo okunkubira yankubidde ez'ekawungeezi naŋŋamba nti banzigalidde mu luumu ndi munzekka ewunyi balesemu baketi y'omusulo naye ewunya neŋŋamba kanakana tekannamanya nti bakasibye so kale byebyo tukyafollowinga mpaka nga kino kiguse tutuuseeko ku CPS anyway story tujja kudda tugibanyumize katudduke ekibuye tumufunire eddagala anaabeko ekkomera ate then adde mu muzigo gwe bamubanja kati simanyi Landlord yuwa omunnyonnyola ki oba omunnyonnyola ki but mugamba agumemu obwenkanya bujjo ojja mulekera enjuuzi ez'opangisa ofune obwenkanya kuba kati ye nga ye okugumiikiriza kuba agamba naye ayina ozifunamu ssente yazizimba za kufunamu ki Landlord wo tugenda kufuna akadde ffe tugende twogereko naye anyway Landlord teboogera naye aba ayagala ssente anyway tofaayo neeyamye ekkola kye tulina kukolera ofune obwenkanya kale ebisigadde tubisange mu episodes ezinaddako wakati mu kwagala okufuna obwenkanya mu nsonga za nakazi Rachel wamu ne Kenneth Nanguro Mwesigwa nze Vicky emabega wa kamera ye Joel mweraba